Okay, once again nyongera okubeera nga temba buuzaako Fahad Pro UG guwulire emabega w'emizindalo okubeera nga temuna enkunoonyeza amawulire nga bwe gabeera gatambula mu nsonda z'eggwanga yonna nabwe ekito video beera nga tugiterako ekigawo like nga sharingirako abalala ate tusobole okubeera nga of course tutambulira wamu fena kakati naku lwobadde lwajjo omukyala speaker Anita Among waliwo obutambi basobodde okubeera nga ate buvaayo abasinga ndowooza mwasobodde okubeera nga ate mubuwulira nga mu bigambo bye agamba actually okuzaako kukema wadde bageza okubeera nga ate abayisa etteeka eppya erigenda maaso ku nsonga zaawo kulima emmwanyi naye munnaye kyewuunyisizza nnyo ensi speaker we yavuddeyo nabeera nga ate agamba nti abaganda abo statement yabadde mpanvu era nja sobola okubeera nga ate mbaterawo video eyo musobola okubeera nga ate mumanya embeera nga bwe yatambudde kakati kino kyasitudde abaganda era nga wenjogerera ssaawa eno wandibaawo nekikolebwawo kubanga ne Katikkiro alina ebigambo byasobodde okubeera nga ate ayogera n'abantu abalala ngenda kubeera nga ate mbibazanyiraawo musobola okubeera nga temumanya embeera nga bwegenda maaso side ezo kirira wansi awo mu comment section obeere nga ate otuwa endowooza yo gwe ensonga zino oziraba otya ku side yo owulira ki tubeere nga ate of course tutambulira wamu fena subscribinga bw'obanga wadde tolina okubeera nga ate osubscribinga ka notification bell kakoneko kajja kubeera nga ate kaku alertinga buli lwena bandeese video ojja kubeera nga tefuna ka notification awo nti kakati kino kipe kisobodde okubeera nga ate kigwawo tulina Sheikh Ashraf musomi wa dduwa enamba zisimu ziyitawo wansi awo ku pusitika weetegereze nnyo ojja kubeera nga temu naye akujjanjaba nga akozesa maanyi ga dduwa naye oba toli mulwadde naye ng'olina byewandyagadde okubaako byotereza mu bulamu beera nga tomunoonyaako abo kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo maidadi sana side eno endala Habib airport pickup nawe balinnya okubeera nga tebakukima ku kisaawe sakono okubeera nga abakutuusa yonna gye wandyagadde okubeera nga ate otuuka mu budde nawe webali nnyo awo wansi namba z'essimu zabeera nga ate obafuna komona amawulire amalala mangi nnyo temubaawo UCDA ekitongole ekyo kikulu nnyo oba kyekirabirira omutindo gw'emmwanyi ogulimibwa naye n'obungi bwazo wamu n'okuwa amagezi abalimi era ffe kampeyini kaweefube ono owamwanyi terimba tumukoze ne UCDA emyaka gino 8 enjawulo buli omu agiraba abantu abasinga balimi era ndowooza abantu abayimiridde ku mmwanyi bali obukadde nga 15 oba n'okusukkawo mu Uganda kati ekitongole ekirabirira obulungi bw'abantu bano tekyagala kukwatibwako waliwo abagamba nti bakireseewo tumale okulonda bakijjewo nga 2027 atuuse kijja kuba kyabulabe era gavumenti eno eneeba ekozeemu ku nsobi ezisinga obunene kasookedde ejja mu buyinza bwerisalawo okwabulira abantu abasinga obungi balimi bw'ojjawo ekitongole ekibalabirira obaabulidde era ejja kuba nsobi nnene era ffe tulowooza nti ekitongole kya UCD kyagala okwongera obuwagizi ensimbi ebikola babituuse ku bantu abaabulijjo abasookerwako mu byalo ebisookerwako eyo ewala ekiruhuura n'ennamakomo abalungi bange nze gomulaba wano ndi mukyala muganda neddirangeyo mama nzala yeddira Fumbe ekyo kinfuula omukyala omuganda wawu naye muli neebuuza amawanga amalala Buganda yabakola ki ddala obwakabaka bwaffe bwabakola ki lwaki ndeeta ensonga eno tewali atagirabye Honorable Right Speaker owa Parliament ekintu kye yayogedde make sure those Baganda bla 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 ebyaddiridde tewali atennyamidde ku nsonga eyo mu butuufu bwe tuba twakunyiiza Right Honorable Speaker nga twakusobya mu butali bugenderevu maama tusaba kutusonyiwa bwe tuba tulina kye twakola mu butali bugenderevu oba mu bugenderevu oba tulina ensobi yonna gye twakola mu butali bugenderevu oba bugenderevu maama tusaba kutusonyiwa naye obusungu bw'otulinako ng'Abaganda mukwana ate jjo bwalabise nnyo simanyi obukyayi buli luddawa oba obukyayi buva ku mmwanyi maama tulina abeebukeediya betwanyiiza betwavuma betwamma like obutuuze Abaganda nga tusembeza tubaagadde tubasembezezza tukoze buli kimu tubafumbiddwa mutufumbiddwa tubawasizza mutuwasizza tugassa emirimu buli kimu tukikoze naye obukyayi nga bungi eri Abaganda make sure those Baganda Abaganda twazza bwaki
twakola ki? Tusaba tukitegeere tukwetondere mu buntu oba si kyo tusabe engassi twekuŋŋaanye tukwate engassi eyo maama tujje kuwe kubanga ekintu bwe kityo bwe kiva nga kiva mu paliyamenti ya Uganda bannange kiruma tutandika okutambula nga buli wamu tutyawo n'ensonga neeva ku ki mwanyi naye ng'emmwanyi abasinga kwe tusomedde kwe twasomera abasinga emmwanyi yatulabirira abasinga bane buli muntu alowooze ku mmwanyi bw'olowoozaamu bajjajjaffe bwe baali balimi ba mmwanyi lwaki akantu ako akatini ennyo kale si katini kanene but lwaki tekisobola kuteesebwako mu bulungi nga tewaliiwo bukyayi nga tewaliiwo kugamba make sure those baganda why lwaki tekisoboka fenno ndowooza kisoboka naye bwe tuba twakunyiiza maama tusaba tukwetondere otusonyiwe bwe tuba twazza omusango maama sonyiwa obukyayi bw'otulinako bungi naye tusonyiwe bw'otuboola naffe tujja kuboola oba totwagala naffe tetujja kwagala omanyi osobola okubeera n'amata esefuliya namba ng'ogifumba naye akajiiko k'omunnyu kabeera kamu ne katta amata gonna. Right Honorable Anita Among yassa amata gaabwe yasobodde okutulaga ki kye bali n'ekigendererwa kyabwe yatulaze nti ekitundu kino akiboola etteeka lizze kuboola nyamawanga naye ng'okuboola kusinzidde wano mu Buganda kubanga balabye nti no waliwo ebifuna ebibadde bivuddemu n'olwekyo oyo omukulu political action ajogeddeko naye ng'ekintu ekirala kye tujja okukola wabaddewo ekigendererwa ekyokugamba nti kyangu nnyo okubaako ky'oyisaamu singa abantu oba obakunze balwanyise eggwanga era ekyo kyekyayatuse ng'omukulu bw'agambye era nga bwe bagamba nti Gambobbi wamwe ng'alisanga ku mwoyo ate so nno kamwa kabi kassa Siroganga kati abantu abasobodde okusayininga nga Dr. Isingo Mamwesije tava wano mu Buganda abantu nga Atkins Katushabe musajja w'e Kasese abantu nga ba Odur Jonathan musajja munozana abantu nga Mukai Miriam oyo mukyala mugisu abantu nga Honorable Nakayenze Koni Galiwango mukyala naye webugisu omukyala Nyakato Asinas mukyala Munyoro ereyo emmwanyi nayo bazirima era yekulembedde olutabaalo ne Minority Report omwami Roland ndio mujenyi Honorable naye mukiga Honorable Batua Timothy oyo wawa webusoga Honorable Businge Joab oyo webunyoro Honorable Muhindo Harold oyo si wekasese Honorable Okero Nelson oyo wawa Honorable Kamala Nicholas Honorable Olanya Gilbert Honorable Mboizi Honorable Onguzuli Honorable Kaberuka abo bonna bava mu mawanga ag'enjawulo bava mu bibiina eby'enjawulo abantu abo naddala abava mu north ffe gye twagenda mukyajjukira parliament gye yatuula batandise okulima emmwanyi kiba kitegeeza nti UCDA omulimu egukoze bulungi kakati okusobola okukunga abalala batasobola kutegeera bukulu bwa nsonga eno babakungira ku kulwanyisa kitundu kimu mu Uganda. Bannayuganda bannange nze Alhaji Latif Sebagala Sengendo owakawempe mpya basebo ne bannyabo ndi wano okugabana nammwe obulumi bwe nawulidde nammwe bwe mwawulidde olw'ebigambo ebyayogeddwa Speaker of Parliament Nalongo Anita Among
ku nteekateeka ery'ebbago erigenda mu maaso. Mwalabye obutambi nga Nnaalongo Anita Among agamba Kinaaka oba namba ziweze n'okugamba ng'alinga awa ebiragiro tigezaako nnyo okulaba nti abantu abava mu Buganda tebafuna numbers. Etteeka lino Nnaalongo Anita Among okujja UCDA okujja ekitongole kino kya UCDA okukitwala mu minisitule y'ebyobulimi kyajja lwa kutogera Buganda, kyajja nga kyolekedde Buganda. Nnaalongo Anita Among ebigambo bye wayogedde biswaliza ddala, kubanga tumanyi bulungi nnyo bannayuganda bangi batandise ofuna akamwenyumwenyu nga kava mu kulima mwanyi. Ssaabasajja Kabaka akubiriza bannayuganda bonna naddala bali mu Buganda okulima emmwanyi, era omulimu ogwo Ssaabasajja tugweyanziza nnyo. Oweekitiibwa Katikkiro atambudde amasaza ga Ssaabasajja Kabaka gonna mu Buganda ng'akubiriza abantu okulima emmwanyi, era olwaleero ojja kutambula mu Buganda ng'olaba nti akamwenyumwenyu weekali, kubanga ekirime ky'emmwanyi kitandise obbaleetera kasente. Tumanyi bulungi nnyo, tujjukira bulungi nnyo Nnaalongo Anita Among wayambala gomesi wano n'ogenda Mengo nga lugenda okujaguza amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka ku misinde gya Kabaka, n'ogula ebijoozi era ne muyimirira ku madaala ne Katikkiro n'akwambaza n'emijoozi n'ojambala ng'oli mu gomesi. Twali tetumanyi ti Nnaalongo Anita Among walina effumu mu mugongo gwo. Twali tetumanyi nti olina obulabe n'obukyayi eri Buganda, kubanga toyinza kubeera gwe Nnaalongo Anita Among nga tumanyi bulungi nnyo olina ebyobugagga bingi mu Buganda wano, oba obifunye otya oba otya ekyo kirala, naye n'obeera nga ovuddeyo okwagala okusanyusa, kubanga ayagala emmwanyi zive mu UCDA ye mwami Yoweri Kaguta Museveni, yagala emmwanyi zive mu UCDA, pulezidenti wa Uganda. Nga ffe tulaba bulungi nnyo ekitongole kya UCDA kikoze omulimu munene nnyo okuwa bannayuganda amaanyi. Kyova olaba nti olwaleero twogera ku billions kumpi 2 UCDA zeerese mu balimi b'emmwanyi nga zigenda mu kitabu ky'eggwanga. Kakati Anita Among oyagala kusanyusa nti olw'okubeera nti oyina ebizibu byo mu mbeera zonna, olw'okuba nti bannayuganda babadde batunuulidde nnyo palamenti, era n'okutuuka okugamba nti palamenti etandise okunoonyerezebwako olw'obulyake bwe batandise okunoonyerezako mu palamenti. Kakati oyagala kusanyusa Pulezidenti Museveni kubanga mu mbeera zonna oba oli awo fayiro zo bwe ziba zituuseeyo asobole okugamba nti alina omulimu gw'atukolera. Nnaalongo Anita Among lwaki walaze obukyayi obufaana bwe butyo eri eggwanga Buganda? Kubanga biwayogedde byabadde biraga kinene nnyo nti ebbago lino tulireese kwongera kunafuya abantu balima mmwanyi, ate abasinga okulima emmwanyi wano olwaleero bali mu Buganda. Ebbago lino lyawagiddwa abantu ab'enjawulo abava mu bitundu eby'enjawulo abagamba nti emmwanyi sigale mu UCDA olw'akakiki ali mu minisitule y'ebyobulimi. N'olwekyo Nnaalongo Anita Among ebigambo bino byatukoze bubi nnyo, naye Mukama Katonda omutonzi waffe w'amaanyi, ebigambo bye wadolooza nti okola kaama Mukama n'akuwanika n'ebivaayo mu lujjudde, era emikutu gyonna bye bitambula. Bw'otooveeyo Nnaalongo Anita Among sipiika wa palamenti ya Uganda, ne weetondera obwakabaka bwa Buganda, ne weetondera bannayuganda bonna abalimi b'emmwanyi, bw'otooveeyo kwetonda bannayuganda tugenda kutandika okukuboola mu mbeera zonna, buli woonoolaga tugenda kukuboola. Era njagala kukakasa tojja kutebenkera mirembe mu ntebe y'obwa sipiika ku bigambo bye bayogedde n'okutyoboola abantu ba Ssaabasajja Kabaka abava mu Buganda. Mukyala Anita nsaba okusomesa maama sipiika nti eziva mu mmwanyi ng'oggyeko bannannyinizo abatunze emmwanyi, nannyinizo owookubiri bwe zifuuka foreign exchange ye Uganda. Era Uganda mu ssente eziva mu mmwanyi mwegula eddagala, nnyabo gwe omulunzi w'ente ate lyojjanjabya ente ezo nerikujjanjaba. Ssente gavumenti zefuna mmwanyi ze zizimba amasomero mwe mwasoma ku university nga bataata bamwe tebasasula fees kubanga
sente zavanga mu mwanyi zabasasuliranga. Tewaliwo mulundi nagumu Uganda lwe yali etunze matta oba nte neyingiza wano foreign exchange azimba malwaliro, akola nguudo, azimba parliament omwo muwabadde otudde. Eyo parliament yazimba ku sente ziva mu mwanyi. Awo wenyini n'akatebe muwabadde otudde weeti ng'obyogera ne wiigi ku mutwe. That is the money that comes from our foreign earnings. Erange ekimu ku byo mwanyi. Tewali Uganda efuna kimu kya kusatu ku sente ziva ebweru mu mwanyi. A third of our income as a country in foreign exchange comes from coffee. Ya ayogera biki? Kati tusomese tutya abaana. Abaana tubasomese ekinga speaker mulamba tamanyi nti nofuna mu mwanyi tekitegeeza nti bogirime manju. Kati speaker nti tamanyi nti nno nti mwanyi yeretere gwanga sente. Guys, mugamonte. Fifi za kwini michana nsubuga omubonti. Ekibuzo kiri nti yalya teyalya. Fenga abazadde kitwagala okumanya. Taata wanisho okiikiridde bataata emirambo egitambula. Omwana wo n'abeera mu buzibu n'ovaayo kujja mu kugoba gwa nsimbi. Oba bakusuubiza ki musajja wattu? It's unfortunate. It is unfortunate. Naye njala kwebaza poliisi y'e Katwe, mwebale nnyo mwebalire ddala okuyita omuloopi n'omuwawaabirwa. Omuwawaabirwa n'annyonnyola. Taata n'alagirwa aleete sente ezimubangibwa. Ebyapa biveeyo gye biri. Okitegedde ekintu ekyo? Taata Nisha gusasula sente bajjeyo ebyapa eri gye biri gye beewolera sente kuba munaye weewola. Tezaali za kuweebwa olyoze kubba mukazi n'omusanga ng'alaba. Kati oyo hands down bamukubye knockout hands down. N'abagambye ono mukazi bukazi naye mujja muwulira. Abakazi twava ku level y'okutulowooza nti tuli basiru. She's just a woman akutta akakota k'abantu konna akafunyaafunya kye baleeta kyafunya kye baleeta. Mama Nisha ne bulamu obujja njagala mbe nga nkumanyi mukwana. Kati Taata Nisha gwe tukuggyeko emikono. Nye njagala okusaba omukulu Balamu ne ofisi yo Taata Nisha akwatibwe. Taata Nisha wali osse Maama Nisha obujulizi bwe buli n'enkovu weeziri na buli kimu weekiri. Okwatibwe ogwo omusango ogumu attempted murder. Omusango ogwokubiri actually bolosa abantu babiri omwana munda ne nnyina. Omusango gwokubiri kusuulirira buvunaanyizibwa walagajjalira nnyo abaana osanga singa wafaayo ne bino tebyali baddewo. Omukulu Balamu ne ofiisi ye ey'abaana mutuyambe mukwate omusajja oyo on behalf of abaana. Kirungi yeereese tagenda na kunoonyezebwa yeereese yenna yazenga yabadde saati y'okubaana. Naye nga ki ekituufu mu kirabe? Ogwo gw'obubbi ogusooka tugugjeewo. Eyaloopye ogw'obubbi yabanjibwa. Emmotoka z'emipiira agambye tazimanyi. Tazimanyi. Amanya ye agamba byapa n'ebyapa eyabiwola gye beewola weewali eyali omujulizi waali n'ababirina weewali. Era poliisi egambye Taata Nisha genda okole ssente ogenda osasula ebyapa biveeyo. Oyo amukubye hands down mutuwa owookubiri. Next anaddako. Ani addako naye nga ffe abazadde tukyabuuza ekibuuzo kye kimu. Eyalya yalya oba teyalya? Bw'aba yalya aliwe. Bw'aba teyalya poliisi mutuwe yalya. Byebyo bakwano. Kyansubuga omubwenti. Justice for Nisha. Character assassination mugikola ku muntu mukyamu. Si ye yakwatibwa ye Nisha. Justice for Nisha. Kyetwagala ffe kyokka kyokka. Character assassination mugikola ku muntu mukyamu. Muntu mukyamu. Justice for Nisha. Oyo awedde kati mutuleetere omulala, mutuleetereyo maidi, mutuleetereyo driver, buli omu mumuleete tujja kumukuba left right center mpaka nga tufunye justice.
era judicial ya Uganda tubatunuulidde nishaleme kufuna justice. Mugenda kuba mugulidde abaana bangi ekkubo okukwatibwa n'abakazi okutulugunyizibwa nga bakimanyi teri alitaasa. Naye ffe tusaba kimu kiyingireko ewammwe ng'ate muvudde mu buyinza temukyasobola kubaako kye mukola. Hajati Zula, salamu alaikum. Bano webasobola. Kwayo shatani kyatulabyeko nnyo 15 minutes femu yeweddeko batuwa omulala. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase. Enamba yange yeno eri 0707363711. Namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu visa zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.